webale nnyo munywanyi Andrew Kagwa kati bangi nga bali mu kusaba ate abalala bavudde ebule n'ebweya okujja okulaba nga beenogera ku nnusu katulabe ebya bizinesi nga bwe bitambudde. Lugaba agenze okubujjako eddiba nga tuli batakenna mugongo okulaba ebyamaguzi bwe bitambudde mu kulamaga kw'omulundi guno. Wetutuukidde ekyali wajjala ng'abasuubuzi bateekateeka kusumulula ngugu zaabwe kutandika kukakkalabya ate abalala bo tusanze baasumuludde dda emigugu gyabwe. Abamu tusanze tebamanyi na bifa ku nsi ng'ate emigugu gye balina okutunda gye bafudde obuliri. Bizinesi ezisinze okwetanirwa abasuubuzi z'engoye ezibaddeko ebifaananyi by'abajulizi kw'ossa ebifaananyi by'abapaapa ab'enjawulo. Tusookedde mu batunda engoye bano batutegeezezza ng'endiboota bwe bazisumuludde bwe bagenda ate okuzizzaayo anti abaguzi nga tebalabikako ng'abagezaako bagula layisi. Buli ajja agamba sente tewali, ajja agamba zaaga okuwa tubitebuzemu n'amaanyi ffe abasuubuzi. Bizinesi etambudde bubi. Abakatuli kibaatulyamu olukwe. Tebaagala abantu b'ebweru kukola. Abalamazi bwe bajja bataayize paka munda. Oluvudde ku b'engoye tugenze butereevu ku batunda ebyokulya. Wano tugudde ku babadde n'emmotoka ebadde etundibwamu ebyokulya okuli enkoko, chipusi n'ebirala. We tubatuukiddeko ng'ebintu byabwe byonna byonoonese. Laba bino byonna twabireeta tusuubira kuggwamu naye kati byonna bitudde teri kye twakozeeko nga we byajja we bikyali. Bagamba babajjeko ssente nnyingi kyokka bwe batuuse mu kifo we balina okukolera ab'ebyokwerinda ne babagoba. Basasulidde ekifo motoka mweri ne basasulira ekifo meeza zeezo mweziri naye kati ekifo ekyo babadde batugamba motoka eveewo tenti eveewo kuba olwedde tenti bagiggyewo era olaba meeza zino zabaddewe bati naye era bazisembezzeemu. N'abatunda emmere tusanze nabo bagitunuulira butunuulizi olw'abagula obutaba na waakuyita anti ab'ebyokwerinda nga wonna baazibyewo. Tukyatubidde naye tubadde kujja kutunda tulina okutunda emintu by'abantu twewola byewole abakyala muntu atoola bobeeta emintu y'amaani naye sine tulina nazijjamu zizzaayo. Yandibadde etambula bulungi naye enjala abasaayi batuteekako ebyuma ebyali omwaka guli twasuubira nti ebyaliyo era bijja kubeera bimu tukole bulungi naye omwaka guno akasente bambi tetulifuna bulungi. Wabula obudda tutambula naye nga buli w'okuba eriiso olituukiza ku bupande obuliko endagiriro ya kaabuyonjo. Abaziddukanya nabo ku mulundi guno tetubalekeredde tubatuukiridde okutubuulira bo olunaku bwe lubatambulidde batuzeemu nga balina n'akamwenyumwenyu ku matama. Abaagala okunaaba abaagala n'okweyamba ng'abantu. Okweyamba kwa 5 kunaaba kwa 10. Shaloni Kanyesigye gwe tusanze akwasaganyeemu ku kaabuyonjo zino atunnyonnyodde nti bulijjo yatunda ngoye wabula ku mulundi guno yasazeewo okukyusaamu. Najja nga si kyekirowoozo najja ntunda ngoye naye ekifo kye nalina otundiramu engoye kyajjamu ensasagge nga biwanvu kati ngeno ye option eriwo naye option esinze kye nali nzijjidde okukola ki okola. Agamba afunye bakasitoma okusinziira ku kalango ke yakoze ng'akubisa ebipande ebiriko endagiriro. Nakuba obupande eri abantu baba balaba kati abantu bajja bulungi kati ku makya abantu bakeera okunaaba zigenda owera nga 5 nga nnamu emitwalo egisukka mu 10. Sisobola kuva Namugongo nga sitegedde ku bikwata ku batunda embizzi eno emidaala tusanze gijjudde nga n'abali bajettanidde nnyo. Birisira kati wano abajulizi baafa byabwe bapaasa kiweweesi bali eri batuweweese mpaka kuwulira bubi amabere bagapanguludde kwegamba babadde bize ne batugendekawo munnakiguuli munnakiganda. Abali obwedda balya ng'eno asunda omwenge omuganda naye tatudde. Abajulizi Batambudde bigere tulina bawagira baleme kunyiiga anti baafa. Nze nga nze mama Nalumansi atagejja atakugga ngera bwe mundaba nze nanyina olusu wala gyaleeta olusu abalala bagunywa ne bakogga nze ngejja bwezi gwa nsiima. Nga ojjeko omwenge omuganda n'ebika ebirala birabiddwako nga bitundibwa buteddiza. Najja lwakuna ne bisooka ne byekwata naye okutandika nejjo
twakoze muko. Abasuubuzi abamu ababuliddwa abaguzi basazeewo okwebaka ate abalala okudda ku masimu gaabwe. Okumanya Namugongo w'omulundi guno abasuubuzi bamukaaba n'ab'obudomola nabo badibye nabo oluvannyuma lw'okubulwa ababugula. Naye ng'ab'ebifo balina okwetereza tumalirako nnyo ekiruyi kyabwe abo boolaba. Ate bba abatunda sapuli nabo we tubatuukiddeko nga zibadibiridde n'abamu bassize ebbeeyi okusobola okusikiriza abaguzi. Abasuubuzi abasinga tebagenda kuddayo nakaseko ku matama oluvannyuma lwa ssente ze babadde basuubira obutazifuna. Asifa Nanvuma ate kankutwale Watesa Nakayinja atwongereyo n'ebyentambula.